36 0752 16 77 36 bebannaffe aba Nsambya Furniture Center. Union Border bakugamba nti bano bakuleetedde application egenda okuyambako okubeera nti enteekateeka ey'okufuna abasaabaze obafunira ddala bulungi. Union Border bakugamba genda ku Google Play Store wajjayo application yaabwe giteeke ku simu yogwo owa boda babeere nti babakutuusaako bonna bulungi ddala bakasitoma. Owa boda ojja kusasulwangayo nusu 6 buli wiiki. Union Border basange ku ofiisi zaabwe wano mu kibuga Kampala oba bakubire ku namba y'essimu eri 0800 28 0025 0800 28 0025 enamba eyo si yakusasulira kosa n'enamba eya 0200 98 0025 0200 98 0025 bebannaffe aba Union Border. Bali wamu ne Tropical Bank bakugamba genda oterekeyo ensimbi Tropi Hijja and Umrah account. Teekako ssente osevinga mpola mpola paka bw'onootuukiriza ekirooto kyo eky'okugendako ku nnyumba ya Allah okola emikolo egya Hijja ne Umrah. Genda ku branches eza Tropical Bank ezeetoolodde eggwanga lyonna weebuuze ku kino ekya Tropi Hijja and Umrah account ejja kubeera nti ekuyambira ddala. MTN everywhere you go bakugamba ye kampuni y'essimu esinga omulongooti ogusika ne bw'obeera mu kyalo eyo wansi naawe asima ebinnya osima tooyo oyagala wuziganya n'ali waggulu omugamba bugambi genda ku MTN n'ogikubako netiwaaka kiriya be basinga okuwa eddakiika ezikuba ku mikutu egy'enjawulo ate ne ku nnamba eza MTN GB ayagala okuseereza WhatsApp etakoma genda weegatte ku MTN everywhere you go funa simu card eya MTN okakase netiwaaka esinga okubeera kiriya. Twahira Islamic Online School nabo tuli nabo bano bakusomeseza ku mutimbagano Qur'an ey'ekitiibwa ogenda kwongera okubeera nti ogitegeera ku Sunday lectures ez'enjawulo ezikwata ku ddiini busiraamu oyagala kuyiga hadith beera nti obeekwata bakusomesezaawo wennyini wooli ku online ku WhatsApp Zoom kussa ne ku Skype n'emikutu egy'enjawulo. Twahira Islamic Online School bafune ku 0705 15 9609 oyingidde omwezi omutukuvu ogwa Ramadan naye nga Qur'an ekyakutawaanya abatwahira batuukirire kati bagambe njagala kusoma wakiri Ramadan ejja mbeere nga nsobola okubeera nti nsoma Qur'an ey'ekitiibwa bafune ku 0705 15 9609. Ntake Bekale nabo tuli nabo be basinga emigaati emiwoomu oyagala mugaati gwaki gwa keeke oguwoomerera oba oyagala oba oli mulwadde wa sukaali toyagala guli mu sukaali Ntake Bekale gwe mugaati gw'oteekwa okubeera nti munnange wettanira genda mu matundiro ag'enjawulo supermarket n'amaduuka gonna Ntake bread omugaati gyeguli ojja kubeera nti ogufuna. Tawakkalu Travel nabo tuli nabo bakutwala Makka na Madiina okubeera nti okola emikolo egya Hijja ne Umrah. Bongera okutegeeza abatawakalu nti basange ku ofiisi zaabwe wali ku Magoba Arcade ojja kubeera nti obafuna bulungi mu kibuga Kampala aweebuuze ku nteekateeka yaabwe ey'okutambuza mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan okugenda okukola emikolo egya Umrah. Century Properties bategeka bibuga byaba mufuna mpola oli muvuzi wa boda oli maama mu katale oliwa weetaaga poloti omwaka guno ove mu bupangisa bannaffe aba Century Properties bakugamba nti genda ofune poloti okuva kakadde kamu kokka mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga Uganda oyagala ku Masaka Road oyagala ku Bombo Road oyagala ku Jinja Road oyagala wa be bannaffe aba Century Properties bakugamba basange ku ofiisi zaabwe wali eri Nansana osane Busega opposite Happy Boys na wali eri Kireka ojja kubeera nti osangawo ofiisi zaabwe abakwata ku luguudo lw'e Namugonga awo osobola okugenda ku ofiisi zaabwe awo n'obeera nti ofuna bulungi aba Century Properties. Nga bwe nkugambye nti pano yatudde dda mu Mbejja Frida Mazzi ngenda kumusaba atuwe ku salaamu yeeteeseteese peeni yagiyina n'empapula ze atatubuulira abasiitanyi be tulinamu olunaku olwaleero then tugende ewa Imaamu Ahmad Sulaiman Kyeyune ate tuyingire ebibuuzo butereevu bulambalamba. Mu Mbejja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwebaza gwe wenna yekomedde ku radio omuntu wa bulijjo nsiitaano 1225 gye tulimu leero abasitanyi baffe bali bana kwe nga tulinako Khairat Swala yeah okuva e Namagoma ne tubeerako ne Mutebi Abdul Ghani okuva e Kanyanya Imaamu kiki linnya ndisabezza
Netubeerako ne Alituha Abdul Hafidh okuva ku Bilal ebwayise. Netubeerako ne Mujabi Sherifu okuva Nansana Bujuuko. Tulina abasitanyi baffe bali bana olunaku lwaleero. Okay, kukula eri omuntu wa bulijjo 17 Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumebaza jalla jalaluhu ashatuwadde obuwangazi tuli mwezi gwa Ramadan. Akakasirikiro kuwulira mulamanzaani ebiri mu kuwenyuka. Egimu ku myezi egidduka ennyo gwe mwezi gwa Ramadan wala kuba guba bize. Mwe wakakya ku makya nga buwungedde mugenda okuva mu talawuya nga tesubuhi. N'ekitegeeza ki nti twongera okunyiikira ogiganyirwamu. Tuli wano mu nsi ttaano bamusaayi muto bamaze dda okwenaanika ennamba zaabwe bagenda okuba nga batunkira inshaallah okulabako omuwanguzi. Waliwo obuntu butonotono tulina okukoonako. Erinnya lya sahaba lyonna we lijjira lirina okubako ekigambo radiyallahu anhu. Bwe kiba tekiriiko ne weebeera ttuufu oba tokoze bubonero. Kasita tugamba nti oba nti Abubakar Siddiq N'otakiteekako radiyallahu anhu. Ekyokubiri tebogerako limu. Ti sahaba ki yakola bwati ti budala. Abudala bangi. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab bangi. Kati tulina okubanga amannya gajjameka abiri n'ekitiibwa kyabwe. N'ekitiibwa kyako. Bwe liba lya nnabbi wa Allah kulina okubaako alayhi salam oba sallallahu alayhi wasallam. So sinabbi ki yagira bwati Hudu. Kati ate Hudu tumwiraano ku paalo. Kati tuyakuba tutegedde ku bonna Hudu ki gwe bagambye. Kati okwawula Hudu ono okupaalo n'oli nabiyullahi Hudu alayhi salam. Kumutikira kitiibwa kye kiri. Ranka zonna zitayitu mukyepe enyota mu Luganda bagiyita nyota. Kale kaakati ndooza okujjako nga Mumbejja alina kyagamba ekirala naye ndaba nga akadde keeko tuyingire. Bamaze okulonda enamba? Bamaliriza dda. Okay, namba emu ajje ku muzindaalo. Nali nagaana okuba omwana omuwala namba emu oba tannaguma mukazi wattu ye yalonze enamba ye nga mubisazaamu nga mukaddemu. Ogenda kuyimirira entebe egenda kuvaawo eyo. Okay. Amannya gy'ovudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Amannya mpitibwa Khairat Saleh nga ndi namba emu bingire n'amagoma. Khairat Saleh. Ndikutte. Kati nze ne bagamba nti olabanga omukyala ayambadde bw'atyo manya amanyi Kulaani ne bampakanya kale gwe bama basoko bakakasi. Oba opanikinze nga tusooka tukuza ebbali bana abazze mu nsi ttaano mwenna mufiringa at home. Saagala opanikinge simanyi ntidde wallahi Imamu Kyene badde simulabangako bwe gusoose nze n'omutima ne gunzigwamu bwe kibanga bwe kityo bwe kiri osobola okusobola okuddayo ne tunyumya mbunyumya n'omumanyiira ng'oŋŋamba nti nze ntidde kubanga togenda kuddamu n'eki n'ekimu. Sale olina eka gy'osula kati njagala otwale nti otuddeawo ku kitanda kyo oli free. Kati tandika okusomamu Kulaani nga wootuddeawo wakaawo wewera. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif Lam الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. بارك الله فيك بارك الله فيك endo umulimu katono sikulanga omutima gukwawika ate waliwo omukyala munno gumira kuoyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya mpitibwa Abdul Ghani Mutebi naviridde Kanyanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أحسن الله عليك جزاك الله خير. كاتوكيندي كنamba رقم 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ينزل أليتوها ناصر عبد الحفيظ غنبيري ديكو بلادي Islamic Schools وايسي نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها كترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. نعم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Mujabi Sharif nambanya okuva Nasa na Bujuko. Ngenda kusoma mu Suratul Nisa aya ya 86 kutuusa na 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. جزاك الله خير بارك الله فيك. kakati bwetusodde okumaliriza njagala namba emu ku muzindaalo nga wetulinda ebivudde mu kulonda inshallah. Namba emu amanya ze Khayat. Nja kwetaga eddoboozi kubanga liyinza okukumisa obubonero nekyembuza kyoddamu. Amanya ze Khayat Swaleh nga bidde n'amagoma. Bisimba bisibiwulira. Amanya gange ze Khayat Swaleh nga bidde n'amagoma. Ekibuzo ekisooka tuwulireyo ibaada emu nga yeekolebwa mulamanzaani mukka.
ibaada ekolebwa mu Ramadan tulinamu okusoma Quran. Ibaada ekolebwa mu Ramadan talaawe. Bamulonde olina bameka? Meka? Sooka eno enamba emuliraanye ye yasose n'okuwanika. Amannya nze Alituha Nasur Abdul Hafidh nga nviiridde ku Birai namba 3. Ibaada ekolebwa mu Ramadani mokka okusala salatu tarawih. Ati no yajogedde. Omulala tewali alonda eyabadde alonze ate abivuddemu alabika niye adde ayina eyo. Kale okusoma Qur'ani gwe nnyabo bwetabala manzaani tosoma Qur'ani, bwetabala manzaani tosala talawiya. Talawiya ebeerawo buli kanaku mwaka gwonna teyimirira. Tulina itikaafu, tulina zakatul fitiri, obadde wegazaanyaawo ibaada ziyidaawo ziringa bijanjaalo. Sooka okkakkane, feel at home, beera wamu, bw'oba opanikinze nga osooka odda wali. Bino ebyuma tebikutiisa emizindaalo biki bino n'ettaala zino. Yo ne batunuzamu zikamera nnyingi ne zimutiisa. Temwetegese bulungi. Tuli steady. Kati muddemu mwesooke mwetegeke. Sooke tuyimirize. Mgeni mwema mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulo na neema katujalia wetu manani. Ramadhani mwezi mwema, imeshuka yetu Qur'ani, kitabu kilicho bora tuisome hii Qur'ani. Ndani yake Ramadhani imeshuka Qur'ani, isiyo na shaka kwetu tuisome kwa yake. Kukula eri omuntu wa bulijjo 107.9 Power of Africa Radio, tuli mu nsi 5 y'amumanyi. Tugende maaso Imam. Kairati. Soke kuwummuzeemu oba tugende mu maaso? Tugende mu maaso seeka. Siwulira bulungi. Tugende mu maaso seeka. Ne buddamu okwogera bw'otyo nga kusala makisi 5. Ate ekisooka mba nkubanja na bubanja tolinayo wadde. Kale tweyongeddeyo. Awuliriza wano ku Radio Power yandyagadde okumanya omuzikiti gwe Palasitayini bagusaliramu eswala ekola empeera mmeka. Ali ku Power awuliriza yandyagadde okumanya omuzikiti oguli Palasitayini bwe tugusaliramu eswala ekola empeera za swala mmeka. Amannya gange nze Khayrat Swaleh ndi namba 1 nga nviiridde n'Amagoma. Bamulonde. Namba 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya Abdul Ghani Mutebi namba 2. Ofunde swala 5. Ova Kalerwe. Kanyanya. Bamu obubonero 2 Abdul Ghani. Sigalayo Abdul Ghani. Kubanga kati gwe namba meka? Kino kisoma kitya? Namba 2. Sigo wabironze? Kale kati kansubire nti wanywedde bulungi. Wanywedde? Saba Allah binyambirize. Naye gwe okunywa wanywedde? Kati ate tewasibye ekitegeeza. Ekibuuzo ekisooka Abdul Ghani. Tuwulire ennaku 2 nga zo tekiri haramu okusiiba ezo ennaku tekikirizibwa. Mulimu yawmu shakki olunaku lw'okubuusabuusa ne ayamul idaini n'ennaku 2 zaidi. Tuwadde 3 basibe 2. Yawmu shakki ne yidi kirokirizibwa kusiiba yidi. Bakuwa obubonero naye weegenderezanga ojja kuleeta ebizibu lumu. Bakusaba ennaku 2 tuwadde 3. Tuwadde Eid al-Adha, Eid al-Fitri ne yawmu shakki. Yawmu shakki bye biki? Olunaku olubalwa okubuusabuusa. Ngani alubuusabuusa? Tusobola okubuusibwa mu nnaku z'omwezi
olutuuka nyonyola osobola okubusibwabuusibwa mu nnaku z'omwezi osobola okugamba nti omwezi gwa gundi gwalabise oba tegunaakubeera nga gulabise baasi singa tuba tubuusabuusa endabika y'omwezi bagulabise oba nedda. Ekibuuzo ekyokubiri, muno mu nsi mulimu ebifo by'omujjana tuweeyo 2. tulinamu rawda omubaka alaihi afdalu salatu wassalamu yatugamba nti baina mimbari wa masjidi rawdatu min riyadi ljanna, n'ebifo ebirala majalisu dhikiri, ebifo ebibeeramu okubanga tujjukira Allah obanga mu darusu ng'ezo. bakuwa obubonero 5 obubonero 5 oveewo bampe namba 3. ebibuuzo byonna bikoze. Amanya nze Alituha Nasur Abdul Hafidh nga nviidde ku Bilal Islamic Schools Waise namba 3. Alituha namba meka? Namba 3. Ogumidde bulungi? Okakasa? Ni namba esoma etya? Namba 3. Kugaa nti nakusomedde ebitali bibyo, sajja ekyo kibi nnyo wallahi jamaani. Tuweeyo amannya ga ibaada emu nga yeekolebwa mu Ramanzaani mukka, ewalala tebaayo. Tebatanaakoonako. Ibaada nga ekolebwa mu Ramanzaani mukka, itikaafu. Anti twagikonyeeko. Ani amutwala? Nimwe Ramanzaani kansirike katweyongereyo. Tuli nani? Alituha Nasur Abdul Hafidh okuva ku Bilal namba 3. Lwaki Masjidil Aqsa bagiwa erinnya eryo? Lwaki Masjidil Aqsa yaweebwa erinnya eryo? Oyinza okugaa nti nze nkigabidde bannange bakitwale. Ani atwala? Bagiwa erinnya eryo olw'okuba nti yali wala. Aqsa kitegeeza fa. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid ila al-masjid al-aqsa, omuzigo gwe wala, kubanga ebiseera ebyo gwali ewala ennyo. Ndi nani ono? Mujabi Sharif namba 4 okuva e Nansana Bujuuko. Ogumidde bulungi? Alhamdulillah. Ebifo mu nsi muno Allah tabaraka wa taala byasinga okwagala si bingi, byasinga okwagala. Nabbi yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam ebifo Allah byasinga okwagala mu nsi muno si bingi, naye gwe tuweeyo kimu. Ebimu ku bifo Allah subhanahu wa taala byasinga okwagala mulimu emizikiti. Obubonero 5. Obubonero 5. Mutatusuwaza olazamaanyi tugenze tuweeyo ennaku 2 nga zo ziri mu sunna okusiibibwa. Mu nnaku 2 ezo nga ziri sunna okusiibibwa tulinamu yaumul ithnaini lunaku olw'emmande ne yaumul khamisi lunaku olwokuna. Obubonero 5. Katulabe ate ebivudde mu kusoma omusaafu insha Allah tabaraka wa taala. Kakati bannaffe basomye Qur'an al-Karim. Obubonero namba 1 afunye obubonero 4, namba 2 nafuna obubonero 8, namba 3 nafuna obubonero 4, namba 4 nakona 7. Naam. Kukulira omuntu wa bulijjo 107 kutonyeze mwenda Palubu Africa Radio tukyali mu nsi 5 y'omumanyi.
tuli wakati mu nsitaano y'obumanyi ensitaano y'obumanyi ewagiddwa Nsambya Furniture Center, Tawakal Travel, Twahila Online School, Central Properties, Union Border, Ntake Bakery ne MTN. ensitaano y'obumanyi Okuwa ekiriku Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans, ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna, amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabeddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani, ebikopo ne zijagisi eza buli ngeri yonna mu sizes zonna, okwate saako serving trays ne chopping boards. Jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt. Tufune ku noti 7 noti emu 3484 kuba ennamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo. Beeba Jamada Luminaka Diva Products. Munnayuganda munnange, oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo, mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa, ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne hafu basare wezire kyowa secondary asobola okufuna basale ku mitwalo 40, owa primary emitwalo 35 ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke, ate nga n'ebisale mujja kusasulako kitundu ttaamu esooka. Bafune ku 075 32 03 ne ku 078 33 37 ne ku 0702 3704 beba Nankabirwa Memorial Schools egayaza busiika. tukatuwe ebintu nga bwe biyimiridde mu kadde kano, n'oluvannyuma ate tweyongereyo mu kitundutundu ekyokubiri, buli omu akyabuuzaayo ebibuuzo bye bibiri. Okay, tugendewo omuwandiisi. Nkale. Tuyina abasitanyi bali bana okuli Khairat Swalehe okuva e Namagoma, tuyina Motebi Abdul Ghani okuva e Kanyanya, ne tubeera ne Ali Tuha Abdul Hafidh okuva ku Bilali Bwayise, ne tubeera ne Mujabi Sharif okuva e Nasana Bujuko. Mu Qur'ani Khairat Swalehe okuva e Namagoma yafunyeewo buna, ebibuuzo bye bibiri byonna biganye, n'abeera nga afunyeewo obubonero buna. Mutebi Abdul Ghani okuva e Kanyanya mu Qur'ani yafunyeewo obubonero 8, ebibuuzo bye bibiri byonna yabiyise, n'alondayo omulundi gumu obubonero n'afuna 2, n'abeera nga alina obubonero 20. Alituha Abdul Hafidh okuva ku Bilali Bwayise mu Qur'ani alinawo obubonero 4, wabula ate ebibuuzo byombi biganye, n'abeera nga alina obubonero 4. Mujabi Sharif okuva e Nasana Bujuko mu Qur'ani alinawo obubonero 7, ebibuuzo bye bibiri byonna bituuse, talina kyalonze, n'abeera nga alina obubonero 17. Khairat Swalehe okuva e Namagoma alina obubonero 4, Mutebi Abdul Ghani okuva e Kanyanya alina obubonero 2, Alituha Abdullah Hafidh okuva ku Bilali Bwayise alina obubonero 4, abula ne Mujabi Sharif okuva e Nasana Bujuko alina obubonero 17. Bwetyo bwe tuyimiridde mu nsiitaano y'omumanyi 2025, tuli ne bannaffe nkugambye Nsambya Furniture, Union Border, Tropical Bank, MTN Uganda bataddemu ensimbi, Twahira Islamic Online School. Gendayo osobole okukolagana nabo oyige okusoma ekitabo kya Allah. Osobola okubafuna ku 0708 3846 oba ku 0773194482 beba Twahira Online School. Ntake Bakery nabo tuli nabo mu nsiitaano y'omumanyi, Tawakal Travel gwe yagala okutambula okugenda okukola emikolo gya hijja oba umra, beera nti obeekwatanga obudde bukyali. Century Properties bateesiteesi ba bibuga by'abamufuna mpola okuva kakadde kamu ofuna poloti
n'aba Century Properties bakyayireko ku offices e Nansana oba e Busega opposite Happy Boys. Offices zabo ojja kuba oziraba bulungi ddala. Tuddeyo mu kitundutundu ekyokubiri ekyensi 5 y'omumanyi 2025. Bwetyo tukyagenda mu maaso n'okubaako bwe twongera okuyiga nga nja kusaba namba emu alabikeko ku muzindaalo. Tugenze ku kibuzo n'ebibuuzo birala bibiri. Okusiba kutandika ddi? Amannya gange nze Hayat Swaleh nga nviiridde Namagoma namba emu. Okusiba kwalalikibwa mu mwezi gwa mwenda. Okusiiba kutandika ddi so si kwalalikibwa ddi? Kutandika mu mwezi gwa mwenda. Nehanida ekibuuzo kyokka otegere ekibuuzo nimulindemu. Seka nsaba kunziiramuko ku kibuuzo. Ddi lwe tutandika okusiiba? Tutandika okusiiba mu Ramadhan omwezi guba gwa mwenda. Bamulonde. Namba 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya Abdul Ghani Mutebi okuva e Kanyanya namba 2. Okusiiba kutandika nga tumaze okulaba omwezi gwa Ramadhan. Bamwe obubonero. Okusiba kutandika lwa kulaba kwa mwezi. Kutandika lwa kulaba kwa mwezi. Teri kirala, si kalenda, si mwezi gwa mwenda, si kiki, kulaba kwa mwezi. Naam. Answer. Era werikyuka ng'omanya Obusiraamu butandise okufuna obuzibu. Bawulire Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasiba ebisibo bimeka mu bulamu bwe bwonna? Amannya gange nze Hayat Swaleh nga nviiridde Namagoma namba 1. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yasiba ebisiibo 9. Bako obubonero 5. Bampe namba 2. Webale mutatuswaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya Abdul Ghani Mutebi okuva e Kanyanya nga ndi namba 2. Omuntu ali mu ibada ya itikaafu alinayo byatakkirizibwa kukola, tuweeyo kimu. Takkirizibwa kufuluma genda kukola kirala kyonna okujjako nga yaleeta nniya. Takkirizibwa kuleeta nniya efuluma mu itikaafu, ne wagireeta ne watafuluma itikaafu ebeefa. Tetutegeddemu n'ekimu. Osaba kunziramu ku kibuuzo. Ali mu itikaafu biki byatakkirizibwa kukola? Tuweeyo kimu. Takkirizibwa kubeera na mukyala we. Bamu obubonero. Ansa entuufu teba na bigambo bingi era bw'olabanga tijibu kalamu kathiri uturuhu tuduru utaruke ngumanya ansa si ntuufu. الكلام الكثير ده ما في خير. ما تجيب كلام كثير. ركز على الجواب خلاص. Tiriyo ansa ntuufu yona bigambo bingi. School fees zaawukanyinera. Zino baawukanamu. Tewaliyo ansa ebana bigambo biki bingi. Nebigaba mazima, tegaba na bigambo bingi. Omuntu ali ku mazima ekigambo kimu bibiri. Alimba yeetaaga ebingi okuproving a point. Ekibuuzo kye kisembayo. Tuweeyo omulimu gumu nga bw'ogukola Allah akusonyiwa amazambi. Naye tuwa n'obujulizi. Omubaka alayhi afdalu salatu wassalamu yatugamba nti man sama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Singa omuntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadani ng'alina okukkiriza era ng'asuubira n'okufunayo empeera, Allah amusonyiwa amazambi ge. Obubonero 6. Bampe namba 3. Amannya nze Alitoa Nasr Abdul Hafidh nga nviiridde ku Bilal Islamic Schools Wayise namba 3. Oli okay bulungi? Omusiibi asiiba ensonga enkulu ziba 3. Omusiibi asiiba ensonga enkulu ziba 3. Zinokoleyo.
sakomuzira mu kirowoozo omuntu asiiba omusiibi yenna asiiba ensonga zasiiba enkulu ziba 3 zituulire. asiiba okubanga Allah subhanahu wa ta'ala ng'asubirayo empeera. Ekyokubiri asiiba nga asubirayo kumusonyiwa ebyamusoba. Asiiba nga asubirayo empeera okuva ewa batuwa omulala. Mujabi Sharif okuva Nansana namba 4. Ensonga 3 enkulu mu kusiiba mulimu okuleka ebyokunywa n'okuleka ebyokulya n'ebyobwagazi. Bakuba obubonero. Webale mutatuswaza. Omusiibi ensonga enkulu zasiiba ziri 3 endala zituula okwo. Kulya, kunywa n'ensonga z'omukwano. Ezo ziri meja mu kusiiba. Endala zonna ezisigadde zitula kweza enkondo 3. Tuli nani? Alitoa Nasr Abdul Hafidh okuva ku Bilal. Bana batuuliriza bayambe babuulire. Abantu tulina kyo bayamba. Just bayambe buyambi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola omurammeka. Kyokka just muwendo. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola umuranya. Bakubonera. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwangazi w'emyaka 63 yakolera mu umuranya. Ndi nani? Mujabi Sharif okuva Nansana Bujuuko namba 4. Naawe ogenda kutubuulirayo omuntu ali mu itikaafu kyatakola naye nga tebana kyogerako. Omuntu ali mu itikaafu takkirizibwa kubeera nga asuubula. Bamuwa obubonero 5. Tagenda ku mulimu. Taziika. Omuntu ali mu itikaafu taziika, talambula mulwadde. Abadan taziika. Tuweeyo omulimu gumu nga bw'ogukola Allah kusonyiwa amazambi na bujulizi. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yatugamba mu hadithi as-salawatu al-khamsu wal-jum'atu ila al-jum'a wal-umratu ila al-umra wa ramadanun ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna majtuniba al-kaba'iri. Mulimu okubeera nti omuntu okuva ku Ramadani eyaggwa n'atuuka ku Ramadani eno Allah musonyiwa ebiri mu makkati awo. Bamwe obubonero 6. Bamwe obubonero 6. Tulina kyomumanja kirala nga wetubagusiza olunaku olwaleero. Ekibuzo ekibaddemu kyendabye ensonga zetusiiba. Ensonga zetusiiba ziri 3 eziri meja okulya n'okunywa n'ebyomukwano. Ebisigadde byonna bitula kwezo. Naye ate n'ebisigadde nabyo birina amakulu era by'amaanyi. Naye ebyo 3 ekimu wootempalingira tosigaza wadde. Okiyi. Byonna kiba kiwali kantu. Ebyo 3. Ate ebiri ebitula okwo oyinza okubako kyokoze ne bakusala busazi max. Naye ebyo byo tebasala busazi max. Basazaamu mwaka gwonna. Basazaamu nga nti ebibuuzo byonna babisazizaamu. Kale byebyo nno bisobodde okuba nga katulinde omulamuzi. Nga bwetulinda omulamuzi nga bwakyagatta katufuna obubaka buno butono nnyo okuva eri bakama baffe. Ekitabo ekitukuvu kya Quran kyakira mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan nga tweteekerateekera okuyingira omwezi omutukuvu ogwa Ramadan era omwezi gwa Quran. Twahira Islamic Center Online School ekuteeketeekedde enkola empya ey'okuyigirizibwa okusoma Quran mu butuufu bwayo ng'oyita ku mikutu gy'okumutimbagano ku ssimu yo ng'osomera wonna w'oba oli mu budde bw'osobola nga bakuwa omusomesa owuwe enkalakkalira. Abasomesa abagenda okusomesa bakugu nnyo ku kikwatagana ne Quran. Jangu oyiga okusoma Quran wadde nga togisomangako. Baaniriza emyaka gyonna
okufuna ebisale bisoboka nga tusomeseza ku nkola ya WhatsApp ne Zoom. Twahira Islamic Center Online School balina ne koose endala nnyingi ez'obusiraamu nga ya Saruna, olulimi Oluwarabu, Tajwid, menye kindekeki. Duka bunnambiro weewandiise ng'omukisa guno ogw'okuyiga ekitabo ekitukuvu ekya Allah nga gukyaliwo. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 ye Twahira Islamic Center Online School. Central Property USS Uganda Limited abategese era abatesitesi bwe mufuna mpola tukomyewo n'amanya ag'enjawulo mu 2025 tukuletedde poloti Masavu Ukayunga Road tutandikira mu mitwalo 5 so nga ate ku Masaka Road tutandikira mu mitwalo 9 Hoima Road tutandikira ku mitwalo 8 oyagala kyapa so nawe ayagala endagaano tunoonyeko Central Property USS Uganda Limited abategese era abatesitesi bwe mufuna mpola tulina office e Busega, tulina office e Nansana, tulina office e Seta, tulina office e Sonde mabega wa Totalo, tulina office e Chalwajala ku agenda tunoonyeko ku 0752 377 912 ne 0700 63 68 10 ife aba Central Property abategesi bugala bamufuna mpola. Oyagala okugenda ku hijja oba umra, Tropical Bank ky'ekyokuddamu kyo. Wano ku Tropical Bank tukwanguyiza olugendo lwo nga tukozesa Tropi Hijja Savings Account. Gula Tropi Hijja Savings Account leero ku 50 zokka oba $5 zokka, otandika okusevingira hijja oba umrayo. Okwewandiisa olugula akawunti eno kuba ku nooti 8 nooti emu nooti nooti nyanya oba yitira ku WhatsApp nooti 7 nooti emu 88 nooti 5 87. Tropical Bank, here for you. Tropical Bank erungamizibwa banka ya Uganda enkulu ne ssente zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuuka ku kadde obusukke 10. Oli wakati mu nsitano y'obumanyi. Ensitano y'obumanyi ewagiddwa Nsambya Furniture Center, Tawakkal Travel, Twahira Online School, Central Properties, Union Border, Ntake Bakery ne MTN. Ensitano y'obumanyi. Kukula eri omuntu wa bulijjo 17.9 Parva Africa Radio tukyali mu nsitano y'omumanyi 2025 yamam. Waliwo ekibuuzo ekize nikyo kibadde complicated. Ibada nga zo zirabika ku mwala manzaani mukka. Nga ziba weeziri naye tutajjukula bweru waki wa Ramadhan nga itikaafu nga zakatul fitiri nga addu'a egamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yajjangiri special mu mwezi wa Ramadhan al-Mubarak. Naye abavubuka tebasobodde kujjukira n'emu ndowooza oba waliwo ajjukiddeyo n'emu. Ebibuuzo eby'emisitaano ebisinga ansa zaffe za buliyo tuba nazo naye just kijja n'okitunuulira ng'oli nga takimanyi ninga bitubeeramu bulijjo just mubamu kalogiki katonotono ng'oyagala kubanga oli mu buufu nnyo okusobola okubyansalinga. Kukula eri omuntu wa bulijjo omuwandiisi ndowooza amaze okugattagatta atuwe ettoto tumanye ate olusiitaana luno bwe lutambudde. Nkwaniriza. Okay. Neza neyazege basiitaanye leero tulina bana okuli Khairat Swalehe okuva e Namaguma abadde mu nnamba emu. Tubeera ne Mutebi Abdul Ganiyu mu nnamba ey'okubiri okuva e Kanyanya. Alituha Abdullah Hafidh mu nnamba ey'okusatu ng'avudde ku Bilali Bwayise. Ne tubeera ne Mujabi Sharif okuva e Nansana Bujuuko mu nnamba ey'okuna. Obubonero bwabwe bwe buti bwe butambudde. Tubadde n'ensitana za mu rounds 2 oba emyetololo gya mirundi 2 ng'ogusookedde ddala Khairat Swalehe okuva e Namagoma yafunyewo obubonero 4. Mutebi Abdul Ghani okuva e Kanyanya ng'alinawo obubonero 2. Alituha Abdullah Hafidh okuva ku Bilali Bwayise ng'alinawo obubonero 4. Mujabi Sharif okuva e Nansana Bujuko yafunyewo obubonero 17. Mu mwetololo gw'okubiri Khairat Swalehe okuva e Namagoma ebibuuzo bye 2 asobodde okutookako ekibuuzo kimu n'afuna obubonero 5. Mutebi Abdul Ghani okuva e Kanyanya ebibuuzo 2 abiyise ekimu n'akifunamu obubonero 6 n'alondayo omulundi gumu bwe bubonero 2. Alituha Abdul Hafidh okuva ku Bilali Bwayise ebibuuzo bye 2 ayiseeko kimu n'afuna obubonero 5. Mujabi Sharif okuva e Nansana Bujuko ebibuuzo bye 2 abiyise
era n'alondayo omulundi gumu obubonero bubiri. Ebibuuzo bye bibiri ekimu akifunyemu obubonero 6. Bwe tugattagatta emyetoolero gyombi, Kairat Swaleh okuva e Namagoma alina obubonero 9. Mutebi Abdul Ganiyu okuva e Kanyanya alina obubonero 33. Alituha Abdul Hafidh okuva ku Bilali Bwayise alina obubonero 9. Mujabi Sharif okuva e Nansana Bujuuko alina obubonero 3. Bayinza obuzaabuzibwamu omwetoolero ogwokubiri. Kairat yafunye obubonero 5. Obugatta ku buna buba 9. Mutebi Abdul Ganiyu mu mwetoolero ogwokubiri yafunye obubonero 11. N'alondayo n'aba n'obubonero 13. N'obugatta ku abiri n'abona obubonero 3. Alituha Abdul Hafidh yafunyewo 5 mwetoolero ogwokubiri n'ogatta ku buna bwe yasoose okufuna n'aba nga alina obubonero 9. Mujabi Sharif okuva e Nansana Bujuuko afunyewo obubonero 13 mu mwetoolero ogwokubiri n'obugatta ku 17 obwasoose n'abeera nga alina obubonero 3. Twagalako abasiitanyi babiri bokka abalina okuyita kugenda ku mutendera ogwokubiri nga tufunyeeko Mutebi Abdul Ganiyu okuva e Kanyanya n'obubonero 33 yakulembedde, n'owokubiri ye Mujabi Sharifu okuva e Nansana Bujuuko n'obubonero 30. Bwetyo butambudde olunaku olwaleero tulinayo omuntu omulala afunye obubonero abavuddeko bafunye bumeka 9 n'omulala 9. Bwe tufuna luuza ng'ali mu bubonero 3 naye nga luuza abalina okimanya nti tusobola omuzza ba best losers kubanga ensitano bwe neetabuka tujja kufunayo omuntu nga bakulembedde alina bubonero 4 ng'ekuze bweti maze okumakiwadinga ng'akulembedde alina 6 amuddidde alina 3 alala tebalina kati abo bonna tebajja kuyitamu bonna kati ate oli aba yabasinga ate alina 3 kyebayita best loser. Nzikiriza eddakiika emu nsoma abagenda okubeerawo ekiro. Tulinawo Isa Waisa okuva Embuya, tulinawo Rahma Hassan okuva ku Sumaya Primary School, Nakano Ajumadina okuva e Kasokoso Kiganda, netubeerawo ne Sali Huzaifa okuva e Namuŋŋoona. Kukula eri omuntu wa bulijjo 179 ensiitaano y'ekiro ku ssaawa zijja kubeera 3 n'ekitundu. 3 kitundu ez'ekiro mubeere nti mugirindirira era amannya agasomeddwa bagenda kubeerawo nnyo. Abadde batugoberera ku mukuto gwa YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo erinnya linnemi okusoma asinziira Kigali Rwanda Imaamu Bukenya weebale nnyo webalire ddala. Faziru Entebe Ismail Hadadi mwena mwebale kugoberera ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mu sekendi 10 buli omu ajja asiibule atumireyo omuntu we atumire abantu babiri amannya go gy'osinzidde n'abantu bo b'otumira babiri. Namba emu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nebaza Allah okubeerako mu nsiitaano. Ntumira bazadde bange okuva e Nansana Isa Swalehe taata wange ne maama wange Aisha Swalehe, maama wange ow'ekamuli Aisha Swalehe. Nentumirako ne Musa ne famire yange yonna n'aba gurupu ya Khaira Islamic Dawah Foundation bonna mbatumidde nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mani Abdul Ghani Mutebi. Tumirako taata wange omwami ayitibwa Abbas Mutebi. Nentumirako abasiraamu b'Masjidi Idrisa e Namuŋŋoona. Nentumira ne naibu imamu wa Masjidi Idrisa Sheikh Maulana Badiru Kawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntumira ku bakadde bange alituha Nasuru ne tumusimi Rehema abali babeere hoima. Mbako n'omusomesa wange afuddeko kubanga neta bamuzine empagwa ita Sheikh Mubiru Uthman ku Bilali Bwayise. Omusomesa wange wa hadith Sheikh Abdul Karim Mugendera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba 4. Mujabi Sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza Allah mukisa guno gwampadde ekira mutendera guno ogusoose. Ntumira ku mukyala wange Namakula Shamim Mama Thuwaiba ne muwala wange Thuwaiba ne abasaze bo ku Masjidi Nuru ne ku Masjidi Taqwa ne mukwano gwange Amiri.
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bwetwe butambudde mu nsi 5 y'omumanyi 2025 tuddemu tukwatagane nate mu nsi 5 y'ekiro mu mbeja Frida Mazzi ne Imam Ahmad Sulaiman Cheyune bonna panejja kubeerawo mugirindirire sawa 3:30 ez'ekiro ng'akalimi kali mu pal owulire ebibuuzo bwe biddibwamu ate abasiitaanyi kiro kya leero. Mbadde omugabi Matovu Hudu Mnachaddondo. Assalamu alaikum.